Yes, basically tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya n'eddoboozi pampita ntambi kimso ndamwandu ekibwe ya Maxwell Junior weebale kuba nti otambula naffe weebale kuba nti otwagala weebale kuba nti osubscribinga weebale kuba nti eva obeera wano n'ogamba nti yes kimso ajja kujja agatuwe bulungi nnyo mpola mpola Rema Namakula avuddeyo n'agamba Kenzo nti sinikira muli ebinnyo amulaza omutima aganye okumuyita ku birthday ya muwalawe era nga Dr. Musa Ssebunya yeyafuuse taata owaddala mugamba mutya baganda bange mugamba mutya abantu bange mugamba mutya bakyali bange mugamba mutya bambi baswiti bange ngenda kutwala omukisa guno okutumirako buli timu Musuza yenna gy'oli nkutumiddeko blood wange timu Rema Namakula nawe nkutumiddeko namwe mbatumiddeko bakyali bange mwenna mbagamba mwebale kuba nti mukola mwebale kubako gye mutuusako engalo mwebale kuba nti mutambula naffe mwaka ku mwaka tugenda mu mwaka gwa COVID system egenda mu maaso ng'ekula mpola mpola so n'olwekyo sisobola kubatekinga for granted actually tugenda kuweza mwaka mulamba nga twevuga speed kati ne tuba nga tugenda kuweza omwaka mulamba nga twevuga speed ngenda kugamba ekintu kimu muganda wange webale kuba nti otambudde naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti otukkiririzaamu nateera olunaku lwaleero ngenda kusaba ekintu kimu muganda wange sigala nga otambula naffe sigala nga otwesiga sigala nga eva ogamba nti Jimso yatuleetera agasinga ngenda kusaba ekintu kimu blood wange genda ku Twitter nkosa Jimso 16 ogende mu maaso n'okuba nti ofollowing ate nga ne ku Instagram nkosa ntambi Jimso 5 genda ku TikTok nkosa Jimso 16 ate nga bodda ku Facebook nkosa ntambi Jimso go follow me mpola mpola tusigale ng'ekintu kino tukitwala ku level eddako olunaku lwaleero munzikirize ngende mu family ya Dr. Musa Ssebunya Rema Namakula kw'ogatta ne Edlisa Musunza fena tukimanyi nti yes mpola mpola mbadde nkyagamba just mpola mpola wano nti fena tukimanyi nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula yasalawo okuba nti atuzalire omwana ow'obuwala mu mwaka nga gwa 2014 there around there mpola mpola omwana ono bamuyita Amal Musuza omwana ono gwe yazaala mu Dr. w'endongo oba ambassador w'endongo oba his excellence the ghetto king African prince young Mandela yes omusajja ono si mulala bamuyita Edlisa Musuza Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti bazaala omwana ow'obuwala era ng'omwana ono ow'obuwala yadda ku muwala wa Kenzo omukulu gwe bayita Maya Musuza njogera ku Amao Musuza the beautiful ennaku z'omwezi zabadde nga 26 omwana ono yageze mu maaso n'okuba nti aweza emyaka 6 egy'obukulu kyabadde kijjobi yabadde pate after pate era nga twalabye ebintu bingi ebyapenize mikwano gya Rema gyasobodde okuba nti gijumbira ka pate Musa Ssebunya yabaddewo nga bakuba pate mpola mpola era nga omukolo gwagenze mu maaso n'okuba nti gutaba twabadde tusuubira ebintu bingi twabadde tusuubira nti obaoliawo ku luno omusajja mukulu bukyanga bamumma mwana kulabako omwana ajja funa chance abeereko celebrating ne Amao Musuza at 6 nga Rema bwe yakifudde yes mpola mpola birthday no bagitumye Amao Musuza at 6 twabadde tusuubira omusajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Kenzo okuba nti alabikako birthday party y'omwana ono mpola mpola obaoliawo naye afuna chance okuba nti alabika ku mwana ono naye ng'ate kyanaku nnyo nkiddamu kyanaku nnyo nti musajja mukulu tiyasobodde kuba nti atuuka ku pattern n'okuba nti alabako omwana muwala amanyikiddwa nga Amal Musuza bwe yagenze mu maaso n'okuba nti abeera ignored mpola mpola era nga Kenzo tiyasobodde kuba nti ajaguza amazaalibwa ga muwala we wano nno Rema yataddewo embeera yagambye nti omwana wange buli kimu nsobola okyekolera buli kimu asobola okyekolera buli kimu asobola okyetuusako tulina nsonga lwaki osobola kubala nti olaba omwana wange wasobola okuba nti otuleka myaka 2 mu nyumba nga mbonaabona naye omwana ono nga nze amukuza nga nze amubeezaawo so n'olwekyo tosuubira nti ojja mulabako tosuubira nti birthday eyinza okuba nti nemu okuba nti celebratinga naye njamugulira keeke njamugulira obugoye njamutwala ku photoshoot ngenda mukozesa buli kimu ku ssente zange kubanga Mukama yampa obusobozi ssente nzirina wabula kye ngenda okusaba togeza n'olinnya ku birthday ya
muwala wange kubanga watulaga omutima musajja gwe notasobola kuba nti ovaayo otufaako naye ng'ate ogenda mu nsi ogenda mu maaso n'okulaga ensi nga bw'oyagala muwalawo kumbe ng'ate togiraga nga bwe watulekawo emyaka 2 nga tubonaabona nga tetulina yadde akantu konna kotugulidde singa sali mukozi nga Katonda yampa omukozi singa oba oliawo mbonaabona so n'olwekyo musajja gwe njagala nkulage nti nafuuka musajja nange njagala nkulage nti ndi wa ttabo nange njagala nkulage nti ndi wa kibi togenda kuddamu kulaba ku mwana ono paka maybe nga njagadde naye ng'ate ku mazaalibwa mpola mpola tojja genda kuddamu kuba nti ogalaba wananno okumanya nti kyabadde kya ttabo nnyo Kenzo teyasobodde kuba nti yadde afunayo ekifaananyi namuwalawe okugjako yagenze ku Instagram nakoropinga ekifaananyi Rema kyeyataddeyo naye kyeyataddeyo ku Instagram. Ekibuuzo kyebuuzibwa kiri nti lwaki Rema agaana okuba nti Kenzo alaba omwana we ng'ate omwana teyamuzaala bw'omu. Wano we ngambira abakyala abasinga mulina obusungu bungi mulina obusungu mulowooza nti decision zammwe oba oliawo gye zisasinga okubeera enkulu. Ffenna tukimanyi nti abakyala mu nsi be basinga okuba nti bawulirizibwa era ng'abakyala kizibu nnyo okuba nti omusajja complaining oba oliawo abantu ne bamuwuliriza. Eva omukyala yabeera omutuufu omusajja ne wobanga wali mutuufu mu nsonga ezimu oba endala wanano ensi yattu eba teyagala kuwuliriza. Mu nsi yonna abakyala bakyasinza okuba nti bafuna public sympathy n'okuba nti oba oliawo bawulirizibwa. Omusajja abeera just awo nga just awo omusajja alinga atali muntu nti omusajja talumizibwa omusajja alina kubeera nga nsolo nti omusajja talina kufiibwako. So n'olwekyo Kenzo oba oliawo ensi yonna emusalira omusango olw'okuba ye musajja naye ng'ate Rema agenda mu maaso n'okuba nti againinga sympathy eri abantu kubanga mukyala. Ffenna tukimanyi nti ekintu Rema kyakoze kibi ekyokukwata omwana n'amukweka ku birthday kubanga oli taata w'omwana at the end of the day kyonna ekijjadde ng'omwana nno wa buwala omwana asigala mwana ne taata asigala taata ne maama asigala maama. So n'olwekyo ngenda kusaba Rema n'amakula kugatta Kenzo buli omu amanye responsibilities ze mpola mpola mu maka. Olwaleero ojja kwefuula nti oli wa ttabo enkeera bambe omwana ajja kubaako ne omuzadde omu gwe yeetaaga nga buli oli bw'atabeerawo ekintu tekiggwa bulungi. So n'olwekyo ngenda kubasaba abakyali bange mukwatagane kubanga at the end of the day ebyensi bitwemalizaamu bwereere ensi tekwemazaamu bino osobola obikuba enkeera ne biggwawo. Rema ngenda kusaba bambi next year bw'obanga omwana ono awezezza amazaalibwa g'emyaka 7 bambi nkusaba akkiriza Kenzo ajje ku mazaalibwa g'omwana we kubanga mwana we ne bonna amuwa dokita okumala emyaka 10 ne bonna amuwa Hamza okumala emyaka 10. Hamza si ye biological father w'omwana oyo era nga ekiseera kijja kutuuka omwana akubuze taata we ate nga ali kunyigira nnyo kuba wateekawo embeera etamusobozesa kuba nti alaba taata we. Bataata basigala bataata ffenna tulina weaknesses ezimu oba endala naye ng'ate okujjako opportunity y'okulaba omuntu ogwosinga okuba nti oyagala mu nsi muno kyekintu ekyasiza okubeera ekibi. Ngenda kusaba Rema n'amakula weekube mutima baby otandike okuba nti olowoozaako ku bantu abalala oleme kwefaako weka. Yes yadde nga tebakufaako mu first time naawe totwala mbeera eyo yakuba nti oba tofa ku balala atandika okuba nti ofaayo kubanga ensi eno bulijjo ogenda mu maaso n'okuba nti osiga obukyalina okuba nti okuza ekko mutima gyogenda okuba nti okuume okwerumira nga ojja kumala nga bemazeeko emirembe. Ndabe bangi abemalako emirembe bamaliriza beetuze olw'obusunga omu obutonotono. So n'olwekyo blood wange tolina nsonga lwaki wemalako emirembe. Musajja mukkiriza afune omwana we mpola mpola asobole okuba nti yeeyagala mpola mpola kubanga omwana mwamuzaala babiri. Nze nno agakutuusako siri mulala bampita Ntambi Kimson Namaluni Kibuya Maxudi Junior. Weewale kuba nti otambula nange blood wange nkugambye nina essanyu okutegeeza nti tumaze omwaka mulamba ffenna mu system nga tukola. So n'olwekyo Uganda mu kamuli egenda kutwala omukisa guno kuba nti ekwagaliza omwaka omupya ogw'emirembe omujja ogw'emirembe yes ogw'essanyu era nga ofunemu ebintu bingi eby'omugaso mu nsi muno mpola mpola. Ogamba otya Chali wange wenna atambula nange yes nkutumiddeko Rokani David nkutumiddeko ne bachali bange mwenna abalala mbatumiddeko mbagamba mwero kuba nti mutambula nange naye ng'ate nga nsemyayo
bino ngenda kusaba Kenzo ne Rema mugende mutule ku round table mutese kubanga ebintu by'omwana omulibwa akuma omwana kintu kitegeeza kintu kirala nnyo toyina kyewamuttira toyina gwe watta toyina nsonga lwaki tula omwana Rema Kenzo talina gwe yakuttira talina nsonga lwaki omuma omwana bambi nkusaba ekube mu mutima kuba toki weekuŋŋaanye ozze engulu mpola mpola oli amusobole okuba nti mukwatagana kubanga bino byonna gye bukigenda okuggwera ng'olyawo Mao Musuuza akusaba taata wate nga taata we gweoyisa ng'embwa kijja kulabika bubi nnyo ddala mpola mpola. Rema yalaze Kenzo omutima yagannye okuba nti amuyita ku birthday ya Amal era nga wano n'omukolo gwabaddeko Dr. Hamza Ssebunya. Kikyo kirowoozaako tuwe opinion yo mu comment section yawo mpola mpola then tutambule ffenna. Bye bye.